Olwaleero tuli wano ku Monaco Coatings olw'ensonga y'omwoleso ogaggadde ffenna gwe tuzze tumanyi nga twogerako okugenda okubeerawo okuva nga 16 paka nga 25 August mu lubiri lwa Baffe wali e Mengo. Kitegeeza tusigaza wiiki emu yokka. Bulijjo mbadde mbagamba nti obudde buweddeyo, ekyamazima kati buweddeyo. Era nkubira bannayuganda omulanga mwenna gw'atannaba kujja kwetaba mu mwoleso guno ng'oleeta ebyamaguzi byo, ng'oleeta ebyo by'okola, oleeta crafts zo, jangu weewandiise osobole okwetaba mu mwoleso gaggadde ogw'omwaka 2024 kubanga gwa nkizo ate nga buli anaagwetabamu agenda kakasa nti agenda kufunamu nnyo. Bingi nnyo ebiteekeddwa mu mwoleso guno nga bwe nzize mbagamba nti buli kye weetaaga omwoleso guno guli kasavu kanyama. Buli kye weetaaga gye kiri mu mwoleso. Oyagala kuzimba nnyumba, abagenda okuzimbira ennyumba gye bali. Oyagala kugula ttaka, abagenda okuguza ettaka gye bali. Oyagala kusiiga nnyumba yo langi, bano tubakuleetedde. Kwegamba buli kye weetaaga mu mwoleso guno ogenda kubanga okifuna ate mu bujjuvu ate ku ssente ezaba manufacturers kale gye babikolera ssente ze babitunda zogenda obifunirako mu mwoleso. Okuyingira omwoleso abaana abato bagenda kujja n'3,000 zokka. Era gwe omuzadde alina omwana tomukotoggera muleete ayingire mu mwoleso guno anyumye by'anaaba alabyeyo. Omuntu omukulu ojja kujja n'omutwalo gumu gwokka.